Gye buvuddeko waliwo maapu ezeetambuzibwa ku mikutu emitimbagano egy'enjawulo ng'eraga maapu ya Uganda empya yafulumiziddwa ab'ekitongole ky'ebibalo ekya Uganda Bureau of Statistics, wabula ng'okusinziira ku maapu eno etambuzibwa, Buganda terina weerabikira. Ekitundu ekimu ekyali ekya Buganda kyafuuliddwa North Central so ng'ekirala kyafuuliddwa South Central, ekintu ekyalese Abaganda nga basobeddwa. Guno si gwe mulundi ogusoose nga kino kikolebwa, nga ne mu mwaka ogwa 2018 waliwo maapu eyafulumizibwa era ng'eraga nti Buganda eggiddwako ekyawaliriza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okulya mu ttama bwe yali ku mazaalibwa ge ag'emyaka 63. Sooka okubategeeza nti ensonga eno teyakasooka okubeerawo. Ensonga eno yaliwo mu biseera eby'emabega mu 2018 era ekitongole ky'ebibalo kyafulumya maapu ya Uganda nga Buganda teriimu. Olwaleero abakungu mu Bwakabaka bwa Buganda bavuddeyo ku nsonga eno ng'okusinziira ku minisita w'amawulire mu Bwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke agamba nti kino kigendereddwamu okuggya abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku mulamwa ogw'okuzza Buganda ku ntikko. Njagala okubategeeza nti ng'omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda nti bino byonna ebyakoleddwa biriwo okutujja ku mulamwa era n'okutujja ku nteekateeka ze tuyina ezitwala Buganda ku ntikko. Ono asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyindidde mu Bulange Mengo nga gy'asinzidde n'alabula abo bonna abagenderera okusaanyaawo Buganda okukikomya kuba kino si kyakusoboka. Buganda eno lwazi era abantu abazze bazannyira ku lwazi luno bafunye obuzibu bungi. Ebyo tubirabye mu byafaayo ebibaddewo mu Bwakabaka bwa Buganda. Oweekitiibwa Kitooke agumizza abantu ba Kabaka okusigala nga bakkakkamu ku nsonga eno. Era njagala okubategeeza n'okugumya Obuganda naddala abavubuka baffe bonna gye bali ku mitimbagano, abali emitala w'amayanja, babadde bavuddeyo nnyo ku nsonga eno n'Obuganda bwonna, titeri muntu yenna asobola kusangula Buganda ku maapu ya Uganda. Njagala okubategeeza nti Buganda eno lwazi. Wabula kino tekinnamanyika oba nga kyakoleddwa mu butanwa oba nga kyabadde kigenderere nga kye tulinze bye bisingawo ebinaaba bivuddeyo ku nsonga eno. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.